genda mu maaso fumbirwe nze nkole gwa kunonya mirimo ndaba oli mukyala mukulu atalina kye weekoledde gwe tinafiya sigenda mu maaso kuba nti bakuwasa kubanga tolina kira kyosobola kukola mu nsi muno. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Mampita Ntambi Kimso namba ono Kibuya Maxudi Junior. Webula kuba nti otambula naffe blood waffe, webula kuba nti otwagala, webula kuba nti eva mpola mpola obeera wano n'ogamba nti Kimso nambeemu kakakye wano kasooke katufeefetera amawulire then kakatuuseko mpola mpola. Allow me to respect, send my regards to my boss, my brother, partner in crime, one bad man Rokan David, Warukan Media. Nkutumiddeko muganda wange nkwagala nnyo kiganda kyange nawe kimanyi nti nkwagala nnyo. Big up on yourself my brother. Yes, oli mukwano gwange nnyo nkwagala nnyo Rokan David yonna gy'oli Warukan Media. Big up on yourself. Mpola mpola muzikirize ntumireko kyaliwo nga manyikiddwa nga Ron producer. Ron on this one, respect is still you are my real other nigga. Okuba nti njagala Dan Blaze in the feeling there, so big up on yourself there, so mpola mpola nkutumireko nawe kyali wange MT yes MC Morgan MMTV 256. Big up on yourself. Nze nno ntumira bakyali bange bona kubanga tukola olumusa emirimu gyegyemu okola emirimu gyegyemu tekyetagisa kuba nti tugulawo bulabe media tulina okuba nti tugifuula modernized olwo tusobola okuba nti twekulakulanya mpola. MC Simple yes nkutumiddeko blood wange wa Empire Online TV bannange kyali wange amanyikiddwa nga DJ Spino naye alina yes channel ye naye sinaba kuba nti njifuna linnya Uncle DJ Spino. Nkusaba muganda wange osooka okubeera nti onkonako mpola mpola. Alan Spino, DJ Spino, baddest youngest DJ in the music industry. I love you so much my brother. Nkutumiddeko mpola mpola. Nawe kati muzikirize nsobole okuba nti mbivaako ebyokutumira. Leero ntumiddeko bantu benkola nabo omulimu gwe gumu kati so banga sikutumiddeko muganda wange tonyiiga nawe nja kutumirako olulala. Munzikirize nsobole okuba nti nvayo mtsoko mbatuseke kyatulese then kati tukomeo tusagesage nokuba nti twejukanyamu mpola mpola. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheila Gashumba agenze maaso nokuba nti asomooza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Tina Fiesi onono omukyala yakola ku Urban TV. Tujukire nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheila Gashumba yagenda mu maaso nokuba nti ava ku TV amanyikiddwa nga NTV nga agamba nga bwe muwa 50k era agenda mu maaso nokuba nti anonya obulamu bwe mpola mpola. No Sheila agenda mu maaso nokuba nti yes akola ebintu ebyenjawulo kugata nokuba nti ayagala abayimbi ab'enjawulo nokuba nti ayagala abagaga mpola mpola. Waliwo omusajja gwe yagenda mu maaso nokuba nti awakira yamufunira omulimo mu Africa namufuula Africa brand ambassador. Tulaba mukyalo oyo kuba nti abeera ku billboards nebisikala kiteebereza okuba nti mbo waliwo omusajja mu Africa omu gwe yasobola okuba nti awaako namufuula brand ambassador era nga kino nno kyekyabawula ne musajja mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Fikfa Maika. Jukira zino incident zezimu lwaki Bobby Wine yasobola okuba nti asuspendingibwa ebiseera biri mu MTN. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Agre yes yasobola okuyali market yawo ebiseera ebyo nga musajja mukulu alina promotion ya kabiri ti Juliana balina oluyimba ne Bobby Wine era nga bali bocha. That is 2004-2005 mpola mpola. Wanono Bobby Wine yagenda mu maaso n'okuba nti yali ya Juliana Kanyomozi kumbe nga ate ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Agri yafunira Juliana omulamuzi omulimo yali amulya mpola mpola. Bagoba Bobby Wine mbataddaga yasobola okuba nti yagenda myaka nga 10+ nga tafuna sponsorship yonna kuva mu MTN era nga bamugobera ddala. Wanono yafuna omulimo Agri amuze kuvawo nga balese Uncle Jimmy mpola mpola. Then it is the same incident nti Fik bamugoba reason being nti omukyala yes yali amaze okuba nti agabirako boss ate nga bonna bali mu Africa mpola mpola. Sheila agenda mu maaso n'okuba nti asolinga n'okuba nti akola ebintu bye ebyenjawulo. Now getufuna wabaddewo olutalo wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Tina Fiesco gata yes ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheila Gashumba era nga recently Tina Fiesco yafumbira
ayogeddwa yavudde nagamba nti nga Frank Gashumba bwe yazaala omwana omutalinda si omwana malaya agaba amagulu for survival mbuye talina kyekoledde mu nsi muno okujjako kuba nti agaba ensolo oyo kuba nti agitambuza wano newali era ng'agamba nti omwana oyo mumulaba mutono naye ensolo nga zinnyo ddala kubanga ebiseera ebisinga abimala mu basajja ng'abagabirako for survival. Wano nno kino ekintu kyagenda mu maaso n'okuba nti kiruma Sheila Gashumba kugatana ne taata we yagenze ku maaso n'okugenda ku TV n'agamba nga Sheila ku myaka 24 gy'alina asobodde okuba nti akola ebintu eby'enjawulo. Yes, olunaku lwaleero Sheila agenze mu maaso n'okuba nti avaayo alabisa Tina Fiesa agambye nti mutala mukulu nkulaba oli mukadde okuze kikaseera okuba nti ogenda nawe mu maaso n'okuba nti ozaala abaana n'okufumbirwa abasajja ku myaka egyo nange ngenda okuba nti ntuukira n'aba nsobola okuba nti nzaala ebyogendo yanjasamirako n'oba nti onjogerako wano newali kunteeka mu mboozi zo nze nvaako ku myaka 24 ngenze mu maaso n'okuba nti nkola ebintu eby'enjawulo nali mu international school naye kinasooka okuba nti nsoma lwe luzungu ne mathematics ebintu ebisinga mbiyigidde ku street saagenda ku university kuba nti nkola business wala business ngenze mu maaso n'okuba nti nziyigira ku street n'okuba nti nzeyigiza nze kasono lwekyo gwekola gwa kuzaala kufumbirwa gaba nsolozo nange ndeka nkole business zange ku myaka 24 gyenina nsobodde okuba nti nfuna endorsements ez'enjawulo nsobodde okuba nti meeting abantu ab'enjawulo nsobodde okuba nti nkola business ez'enjawulo era nga ssaawa zino bw'otunulira ngenda mu maaso n'okuba nti I employ people like 26 people yes over 25 people yes bensobola okuba nti employinga era nga mbasasula buli wiiki wabula sibasasula monthly ekyo nno wategeze mu maaso n'okuba nti oneebaza kubanga ku myaka 24 nsobodde okuba nti nfunira bana Uganda bato bannange emirimu bantu 25 and over mbasasula buli wiiki tebafuna mwezi kubanga nagenda mu maaso n'okuba nti kizula nti okugaggawala n'okubeera ow'ettabbo wakabi tolina kuba nti oli aweka wano nno ensonga lwaki nange nkola benkola nabo it is because I realized nti sitobola kubeera wa tabbu nzeka so n'olwekyo ngenda kuleeta Jonas okaetinge busitole buno abukuleetere mpolampola kwatero kan media asobole okuba nti abunteekerako naye abusunsula mpolampola then kati nze mbukutuuseeko wano no Uganda Mukamooli erina temu y'abantu bangi munzikirize ntumireko bakyali bange Uncle Jonah editor wange big up on yourself kogatane another editor kana musajja mukulu amanyikiddwa nga David Rokan nkutumiddeko wano nno Sheila Gashumba funena gamba nti ku myaka 24 alina abantu basobola okuba nti employing abantu bali over 25 now Tina Fiesa gwe kyokola kugenda ku TV kuvuma abantu n'abasigadde ojjukira nti Tina Fiesa ne Sheila Gashumba bafunamu obutakkaanya oluvannyuma okuba nti oba oliawo Tina Fiesa yagenda mu maaso n'okuba nti alabisa Sheila Gashumba ku TV era nga yagenda mu maaso n'okuba nti alabisa God's plan oba God's plan nga God's plan ye boyfriend wa Sheila Gashumba yagenda mu maaso n'okuba nti amuyita mubbi bagla robara n'ebisigaddewo yabimukola ku TV n'amulabisa nga batalina ssente wano nno yes mpola Sheila Gashumba kugatane Frank Gashumba ne bakodomi basobola okuba nti bagenda yes mu mbuga za motoka ne UCC Uganda Communication Commission oba ekibiina ekitwala ensunsula y'amawulire n'ebirwanyisibwa mu Uganda mu kubikwatagana ku mawulire mpola wano no kyagenda mu maaso n'okuba nti stoppinga n'okususpendinga mukyala mukulu Tina Fiesa okuba nti takola ku TV yonna mu Uganda Tina Fiesa oba kyekyo kuba nti yeetondera n'okumenyawo ebigambo byeyogera ku mukyala mukulu amekidwa nga Sheila Gashumba kogatane God's plan Tina yalemerako nagamba nti nze soogera bulimba oyo Sheila talina ssente malaya yeetunda abeera ne grenade ne baani ate nga in a real sense talina ssente ne God's plan is a burglar robber asono ekyo sijja biyitamu bwebanga muwakana mugende mubuuze polisi ya Bungereza wano nno olutalo lwatandikirawo paka ssaawa zino bano nno bakyetwala buli omu alangira munno okuba nti talina kyasobola olunaku lwaleero yes Sheila Gashumba avudde n'agamba nti nze mpadde bana Uganda 25 and over emirimu abaana bagenda maaso n'okuba nti bakyusa obulamu bwabwe n'okweyagala ate nga mbasasula weekly gwe mwavu gwe genda mu maaso n'okuba nti ogaba ensolo yo bakuwase kubanga wakadi watokyalina na future tolina abantu boweerera tolina n'abantu bosobola ku employinga lekanse eyakulira ku street amanyaso za street ngenda mu maaso n'okuba nti I
employ my people focusing ne ku business zange gwe soka focusing kufukula bwana tuli kusanga eyo mpola mpola. Sheila Gashumba abadde mukambwe abadde wattabbo nnyo abadde tasalikako kya mulubaale abadde ng'aswakidde abadde mutono siye mutono omumpi agenze mu maaso n'okuba nti atabukira ddala agambye tolina kyongamba byebe ndeka ngende mu maaso n'okuba nti nkola bizinesi zange naawe genda mu maaso ng'oteekawo ensolo eyo bagikubeekube bagitiginye naawe tujja kakasa nti waliwo ab'ettabu bampita ntambiti msona manwekibo ya Maxodi Junior genda ku Instagram teeka mu ntambiti nso 5 osobola okuba nti ofollowinga mpola mpola. Till next time, bye bye.